Yes, bagitafali TV yuji subscribe, liking ato commenting. Mwongere kubanga mujye kumira kwa mawulire mbanago updates mbanazo mu bujjovu bwazo nsonga za Alimpa versus musajja mukulu Nduga Asani. Lady Grace naye atabiyingiddemu. Lady Grace juya ye mwana mwala bambi yafadda. Naye nga ate sawa zitamawulire agatambula galaga nti omuntu yaviirako Lady Grace okubanga afa. Nduga agamba nti musajja mukulu Alimpa. Nduga Asani akoze bino olw'ensonga nti ngundi musajja mukulu Alimpa amutaddeko nnyo mu mugusi n'okubanga amwogerera amafuukubule. Nduga agamba nti enkima eyo gye bagamba enkima Alimpa gyali alina yeyaviirako accident eyo okubanga etuukawo. Nduga ye nga ye bw'agamba yeyakola ki yeyaviirako accident eyo okubanga ebaawo yeyaleetera driver okuwaba. Ebagamba nti binnya byali bingi mu kkubo nedda. Eyo enkima ya Alimpa. Enkima ya Alimpa kuba Nduga agamba Alimpa mulogo muzibu. Jjukira enkima eyo musajja mukulu Kasuku yasooka ogyogerako mu mawulire nga yali teri mu mawulire kati bwe bagyogerako n'abaana batandika okwogera nti enkima mwattu yalimu mu mmotoka. Mirogo fire yagambye enkima yali mu mmotoka, enkima yali ya Ronald Alimpa. N'abantu wali akabenje nabo bagamba baagirabako enkima. Naye ng'era bagamba nti yali omusajja mukulu ani Ronald Alimpa. Era nga akabenje kano enkima yeyakaalisa okulabika nga kabaawo. Nduga Asani ye bw'agamba Alimpa ebyo byagamba mbu biki enkima atagimanyiiko, enkima agimanyi aleke kwekaza. Yuka ne Kasuku naye yavuddeyo ng'ayogera n'agamba Alimpa alekerawo okwekaza, enkima agimanyi. Era enkima eyo yaviirako omusajja mukulu eyali avuga okukozinga accident kuba ekisinga okwewuunyisa enkima tiena kimu kyonna kiyabaako. Abantu bagamba enkima baagirabako kwawo naye nga just yagwa bugwi mu mazzi ngeri awo etintima naye nga tenadde omusayi nti oba ekosebwadde n'akamu. Kyewuunyisa naye nga si byangu bannange. Bagitafali TV ogi subscribe. Ebya Alimpa byongedde okubanga bitabuka. Lady Grace obuzibu okufa kwe kwava kwa Alimpa Ronald. Enkima ye yaleeta obuzibu. Nduga Asani bw'agamba raga fire naye alaga nti Nduga byayogera bye bituufu. Enkima ya Alimpa yaviirako accident okubanga ebaawo. Musubira binaggwerawa. Bagitafali TV ogi subscribe naye nga byo bikyalanda bulanzi bikyatabuka butabusi buli lunaku olukya byongera kubanga bitabuka. Enkima bannayuganda ebintu by'enkima babirabanga ebyolusago naye nga mazima gomatu enkima enkima yaliyo. Nange waliwo story gye nabadde ndaba ku TV olunaku olw'eggulo ku TV naye nga abantu abaaliwo ku gundi kuki ewali akabenje the place where the accident occur. The place where the accident occur. Ekifo accident we happening esaawa eyo we yali akaddaako. Ekifo ekyo wali saadizali essemuto. Abantu abali ku siini esaawa eyo bagamba nti enkima yaliwo naye nga yali egudde mazzi ng'etobye naye nga ate bagamba nti baali naye mu mmotoka nga bava essemuto. Raga fire bw'agamba kuba raga fire bamu kwaba baali mu mmotoka eyo kofuna accident. Kakati awo si byangu naye nga Lady Grace mukazi wattu Mukama Katonda mumuze emirembe naye nga ebyokufa kwe naye bana ebyo bitandise okubaka nga bivaayo bagamba nti enkima ya Alimpa yaviirako obuzibu okubanga accident ebaawo. Musubscribing ate mulaikinge comment section weerya oba kabulike mu comment section Fali TV subscribe batumireka abali kati Saudi Arabia Jordan Bahrain mu ggwanga lya Oman nti mbaagala nnyo mubere bulungi likinga ate subscribing mweraba mbaagala nnyo bambi.